abantu abamu abasasanya amawulire ago gonna ag'obulimba ku kabaka Katikkiro yawamba kabaka na muntu tannabeera mulangira naye kimwagala okutegeeza nti mwe mumanyi nnyo era mwagala nnyo kabaka okusinga mukyala we Nnaabagereka mwagala nnyo kabaka okusinga omwana we gwaweeredde era gwazadde era mwe mulumirirwa nnyo obulamu bwa kabaka okusinga ab'eŋŋanda za kabaka abamuli ku lusegere mukyala we nga naye mwali omulangira bonna abaana balina kati bana baganda abakajanja abagira ennyo baagala otukakasa nti bo baganda okusinga kabaka era bamwagala nnyo okusinga bali n'olwekyo tutwale ebigambo by'abalangira n'abambejja nti bikoko bakyalina endowooza egamba nti okubugulira gavumenti ya wakati kusobola ogiyamba mwe abatamanyimu abali ku Buganda era ku mulembe gwa Daniel Munyika Obuganda bwali buddayo mu mbeera yaliwo 1990 nga 25 nga 24 ogwokutaano 1966 olwo Uganda oboto okubulumba n'abusaanyaawo Daniel Munyika yali atwala embira n'olwokuba nti kabaka yalengerera wala yazikiza embeera eyo ne bano abeeyita bankubazambuko ne bavaayo ne bakiwakanya nnyo yajja kulambika Obuganda kati mu bufunze Katikkiro yakwatibwako olw'ebitiibwa olw'ebintu byonna byateekwa okweti Katikkiro alina emirimu egy'obuwangwa gy'akola nkamuzayo bwa kabaka Katikkiro talina mirimu gya buwangwa gyonna gy'akola wabula ye nga ye aliwo okulaba gyonna emirimu egikoleddwa gikoleddwa mu butuufu alondoola mirimu ayinza okulondoola naye ng'ayinza omutuusaako information eri abataka ab'obuwangwa kati omutaka w'obuwangwa era bamulonda ne bwe kuba kusaako musika ebintu ebyedda nti ffe ndowooza kati bwe budde tutandike twesalira omusango nti ebyedda bye baayiiya ffe abaleero tetulina kyetukoze n'omulundi n'ogumu kubyongerako mutindo wabula okubireka ne tudduka ne tuteekako abamu ne badda ku kyeyo ne bagenda okukola kati twayingira mu mbeera nga buli muntu anoonya kawogo nga mu bulimbe tubyagala bibeere mu mbeera gye byabeeramu edda naye ng'ate ffe ffennyini abateeka okubikolako naye nga tetukoze eki tetubifuddeeko nga ekyokulabira bye tulaba ku luguudo kabaka njagala ebitongole companies nyingi era ndowooza byonna byetaaga okutumiratumira abaganda babimanye n'ebitongole bino ebyenjawulo speed bitambulako bino kati kikulewo ekitibwa mutane Ndagala kabaka eky'ebyobulamu owebyobulamu ndagala ebitongole ebyo ebya Buganda ebyobukadde ekitongole eky'emmwanyi kati Buganda efulumya ttani z'emmwanyi zigenda mwanyi terimba eyo enkola yonna katono nnyo nga tetunadduka nti bw'otunuulira enkulaakulana okuva 2013 ono Charles Peter Mayiga lwakwata Ddamula nawe tuli leero nti ne bwe nandibadde nze kabaka mbadde siyinza kumuwummuza wabula A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangeba ku namba 0752 Nenkwebaza emirimu gy'osobodde okubanga okola weebale nnyo weebale ddala kubaako emirimu gyekoledde tuli ku mukutu gwa Kimbo Updates nyongera kusaba busabe okusubscribinga okulayikinga bwekko n'okomentinga n'okubuuza ekibuuzo kyonna ky'oyagala okubuuza ku nsonga zetuba tugenda maaso n'okubanga twogerako bannaffe aba Biva Organic Dr. Biva
Dr. Richard Ssenjobe agamba nti gwalina okusomozebwa okw'enjawulo mu ndwadde era ez'enjawulo gendayo asobole okuba nga akujjanjabako kubanga abantu ennaku zino bafuna okusomozebwa kw'amaanyi mu ndwadde ezitawaanya emibiri. Abakyala abalina obuzibu obw'obutafuna mbuto abamu balina ebizimba ne bayita fibroids ezo zibalemesa okufuna embuto bagenda mu nsonga zaabwe ezo ne balwayo ne balumizibwa nnyo omugongo olubuto omutwe ebintu bwebityo. Ate abamu balina kizibu kya ania yakulemeramu bakulongoosa n'abanga awonye ate n'amala n'akomawo ebintu bingi ebyo. Abalala mu baami balina prostate ebwegaziwa obateeka wago wati asobola kusiba musulo bulungi kale ne gukujja ne ku bintu ebimu nova ku kukyala nova ku kutambula nti otya onookikola otya onoogenda onoogenda ku mukolongo ogwo oba onoogenda ewali abantu nga tosobola kukyebeera ebintu tungaebyo. Abalala naddalira still mu baami mutambula bubi entambula yammwe si nnungi n'akamu wali otambula kumpi emayiro ng'ogimalayo kakati otambulako ebigere bisatu ng'ogudde eri abantu omukyala akunyooma. Dr. Ssenjobe yakoleddeyo ke bayita ka wake up wandibadde era nako okettanira n'osobola okuba nga ate obeera mu mbeera esiba okubeeriyagaza. Ebintu bingi nnyo bano balina ulcers ezo balina zino urino gundi ezo endwadde ezo eziri mu nseke abaami gye bafuuyisiza n'abakyala abalina UTI endwadde abakyala bazifuna nnyo abantu ddala bakolera mu bibuga mu bizimbe abaana abawala toilets ezo sinungiso UTI ezo infection ebyo. Dr. Richard Ssenjobe agenda maaso okuba nga ate alijjanjaba. Kale asangibwawa asangibwa Mengo ku kooti y'Emengo waliwo ekikubo ekyamaawo abali abakyala abatunda omwenge omuganda okyamira ekizimbe maaso obeera okiraba kiriko Biba Organic. Kati oba okifunye ekyamaawo naye bw'oba toli mu Kampala Wakiso Mukoona biki bw'osobola okugenda mu area y'ewammwe eyo Embalala gyali Masaka gyali Ejjinja gyali awo ku katale Erugazi nawo waali Eruweero gyali ali awo Kasana. Kale wonna bannaffe aba Biba Organic bajjanjaba nga bakozesa natural products nga bakozesa obutonde obw'ensi bakozesa ebintu bye tulabako naffe ebya bulijjo akozesa abasawo abazungu bayita aba professional doctors naye ne bakujjanjabisa mu ngeri ako kitegeeza bakugu mu kye bakola. Bona oba otuuse ku ofiisi bajja kuddaabiriza bulungi era bajja kusooka kukubuuza then balabe eddagala lye badoomera balabe engeri gye badolimiramu nawa bakugayidinga ekyekyokkola. Abalina obuzibuzibu osumagira ofuna akasumagizi ate gwe tofuna tulo ebintu ngeebyo abantu balina disorders mu mubiri gyabwe empitirivu naye bona ogenzeeyo ajja kusobola okuyamba okuwa eddagala lina stabilizinga obulamu bwo. Dr. Richard Ssenjobe yine musajja wa Kabaka omuzira Njobe entalaganya ow'entalaganya mukungu wa Ssaabasajja Kabaka Lwana Balamaga Kaddu gatugenda kwogera ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka. Bintu bingi nnyo ebibaddewo era ebireetedde emitima gy'Abaganda okwewanika. Bana bali bana b'ebudda bayimba emitima gy'Abaganda gyateera ng'awo Kabaka tubaze maama wazira ate kati ebiro bino ebintu bigenze nga bijja bikyuka byetugenda okuba nga tunyumyamu ne Bwana Balamaga Kaddu n'atubuulira ekirimu ekituufu ekiri embuga ate n'omuterega tutegeerewo olyawo alina kubanga kiri kitya sooka obuze ku bantu weewaawo ebyakimbimbi eyalimu obusiisinga obwakabambu mwabimanya dda kuba yali yeebakidde ebiro bingi nga oba oliawo nga takyesobola ekyokulala ng'alina n'ekirevu eky'olutuula ekyali kyamukwata embazimbi ebyengeri efaanana etyo tunaabitunulira olundi naye nga nze Balamaga Kaddu ababuuzaako mwenna abali ku mutu gwa Kimbo wa updates mwebali kubeera nga mugoberera mwebali kubeera nga ate mujaayaanira okuyiga n'okumanya ekintu ekyo nno
kya muwendo nnyo munini ddala bwentyo bwe babuuzizaako naye nga weetula okubeera nga tubambaga mpola mpola okutunuulira ebifo embuga ate tweyongere okubikuba mu tooki n'okutegeeza nga gwagoberera okubeera ng'omanya akawungu n'akagga akali emabega wa buli nsonga naddala ery'emmere. kale kakati neesimye nnyo okuddamu okubeerako naawe enkyalunaku olwaleero bannaffe batugoberera nga musinzira mu diaspora nga musinzira mu nsi z'ebweru tubalamusizza mwebale nnyo ddala. Embeera y'abeene wagirabye kiki ekiri embuga? Embeera y'abeene twagirabye naye ndowooza twalabye katambi twalabye bifaananyi ng'omulangira yabadde mulangira Ssembwa yabadde mulangira omulangira yabadde amukyaliddeko e Namibia. Kigambibwa nti yali avaayo mu ddwaliro e Germany ng'agenze kuwummulako mu Namibia. Eyo omulangira gye yamusanze n'amubuuzaako ebifaananyi endowooza ne bikubwa ne bitandika okusaasaana ku mikutu gya intaneti. Naye ebyo byonna oba oli awo biyinza okuba nga byazze kulaga kumalawo bigambo bya bulimba ebize byogerebwa abantu baffe bannakigwanyizi abagamba nti Kabaka ali mu buwambe. Ndowooza nayagala abanukule nti gyendi obadde oyogera wali emabega nga mu mawulire bwe bagoberera ennono nti ekifaananyi ky'omuntu kyogera. Kati nti ne Kabaka asobola okubawa ekifaananyi ng'akabonero akabalaga nti gyali. Kati mu mbeera efaanana bw'eti aba amalawo ebigambo by'abati abagamba nti Kabaka taliyo ali mu buwambe yawambibwa n'ebirala ebigwa mu kkowa engeri era nzi siriwo na budde era sibiwuliriza nnyo kubanga n'ababyogera be banabo okukabalazi obayise basipeti oli yagamba mbuuziza kukabalazi kati nti engeri gye twagenda ku digito mutimbagano nga tuvudde ku analog nti buli muntu alina smartphone olugira agikwata nadda kabalazi n'ayogera byayagala toomunenye bw'abanga tavumye. Kati munnange wandyekanga nga nabyo bigambo nze mbiyita bigambo bya kabalaza era siyinza biwoma tuno mungi n'obumu. Tutandikira ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka. Mu mbeera ey'ennono Ssaabasajja Kabaka bw'abanga afuniremu embeera y'obulwadde obulwadde bwa Kabaka bukwatibwa butya? Nazzi kuno Kabaka bwe yabeeranga ng'afuniremu okuddugala mu Luganda okulwala kwa Kabaka abatulaba kwe tuyita okuddugala kubanga Kabaka abeera n'olulimi olw'enkizo olugendera ku bye. Abantu ababanga bamuddaani be baateekwanga okubeera abasaale okumuwa obujjanjabi na buli kimu wabula abengeye baate ne bajja batwalira ddala omulimu ogwo ne gufuukira ddala ogw'ennono. Bano bazzukulu ba Kasujja. Kakati nti ekintu ekyo omulimu ogwo waliwo ebyafaayo ebiwanuuzibwa wano waffe omanyi tutambulira nnyo wano waffe ku justification olw'okuba ndowooza titwawandiikanga lulekyesimba okutuuka okugenda e Bunyoro nga bagenze n'omulangira Kalemeera okuliwa omusango gw'olufubanja lw'ebintu byali ateekeddwa yagenda ng'omu kubenga eyagenda jjanjabanga Kabaka kubanga oyo yali wange y'omuvubuka gwe baayitanga Lulekyesimba yagenda n'ayiiya n'afuna eddagala lyali liwunya obusujja. Mu mbeera efaanana bw'etyo omulangira bwe yali agenda e Bunyoro n'agenda naye nga bw'alwala ng'amufunira ku ddagala amuyengera ku mululuuza n'amuwa n'awona. Kati era ne mukudda ekintu ekyo najja ng'akola omulimu ogwo nga yajjanjaba Kabaka. Kati ku mulembe gwa Kabaka Kimera
n'abamuddirira olw'okuba nti yule yakola omulimu guli n'agukolera ddala kati n'abanga wannono nti be bateeka okujjanjaba kabaka wabula atukkiriza nti kabaka ebintu bigenda bikyuka mu mbeera efaanana bw'ekyo ebintu bwe bikyuka tutuuka ne tukkiriza nti kabaka bw'abanga afunyemu obukozesefu bwonna obudde buno tetukyayinza kugamba nti abengeye mujje mwabateeka okujjanjaba kabaka mumujjanjaba abengeye temubeeramu ba professional batitwala ku ddala ddala kakati eyo mbadde ndaga nti ffe tukkiriza eriyo ebintu ebyedda eri agenda okugamba tuteekeddwa okukuuma ebintu ebyedda omuntu oyo aba mutuufu naye si buli kintu ekyedda tuteekeddwa okukikuuma lwaki njakuwa ekyokulabirako edda abantu baalyanga abantu baabanga basezi obusezi bukyaliwo era bwaliwo naye si kirungi kyandigwanidde ne tukiteeka mu bintu ebyokudibya ekyokulala atukkiriza nti kati buli muntu omugunjufu edda ffe twalina entamu mwe twafumbiranga entamu eŋŋanda kugimanyi naye bwe twalema okugyongerako nti abazungu ne baleeta omutindo ogwabwe ne tudda ku yaabwe yadde eri eyaffe tugyagala naye tetukyayinza kugamba tolwaffe twagala tubeerere ddala ku biri ebyedda nti ajje tugenda ofumbamu era ojja kwekanga nga bw'okola risaaki abaziina ezo entamu bagiterekanga kyabulambuzi naye si yakufumbiramu kikyengezako otegeeza nti ebintu ebyedda tubyagala naye waliwo we tutuuka ne tuba nga tuteekeddwa okubikulaakulanya kino kankikubulizawo ani akkiriza okudibya ebintu mu Buganda kakati mu buwangwa bw'Abaganda kabaka muntu wabula ate mu kulembeze kyekyenkizo kyayina mu bukulembeze bwe baali ennono kabaka kintu bwe yatuula n'abataka ennono mu busujju ne bakola ssemateeka atali muwandiiko w'Abaganda yawa obuyinza Abaganda yawa obuyinza kabaka okubeera ekifundiko ekyennono era abantu mwenna bw'obanga oli Muganda ng'oyogera nti kabaka kyekifundiko ekyennono era ng'okimanyi amakulu gaakyo kyekino nti kabaka yadibya akalombolombo oba okussaawo akalala mu mbeera efaanana bwetyo abamanyi ebyafa omujjukira ku mulembe gwa kabaka Ssuuna II yadibya akalombolombo Nazzikuno nga kabaka Omulangira yina bw'amala okufuuka kabaka nga taddamu kulaba ku Namasole yabanga nnyina. Omulangira yina bwe yamalanga okulaba ku kabaka, bwe yamalanga okufuuka kabaka nga taddamu kulaba ku nnyina, yali nkola yadda. Era nga nnyina bamuzimbira n'olubiri ng'abeereyo, wabula kabaka Ssuuna II ye yayagala nnyo nnyina Nakazzi Kanyange. Mu kumwagala ennyo n'atuuka akalombulombo kali ak'obutaddamu kulaba ku Namasole n'akadibya. Lwaki kaaliwo? Olw'okuba Namasole baamuzimbiranga olubiri olulwe mu buwangwa, baakitwalanga nti naye kabaka mulamba, era gye baamuzimbiranga olubiri baayitangayo Lusaka, nga eyo gy'abeera mu lubiri lwe. Amawulire agaffe embuga bagamuleetera, n'agaffe ewuwe bagazze eri mu lubiri, nga takkirizibwa kuddamu kulaba ku kabaka oba mutabaniiwe. Wabula Ssuuna II n'akidibya, n'ayagala nnyo nnyina era n'agendangayo n'amulaba. Ekyokulala era bwe tudda ku ekyo, njagala ndaga abantu nti kabaka yadibya akalombolombo era yayinza okussaawo akalala. Mu mbeera efaanana bwetyo nkunnyonnyodde nti ssemateeka kabaka kintu gwe baabagira ennono eyamuwa obuyinza obwo. Kabaka Muteesa Ow'Olubereberye twakyogerako emabega, era ndowooza bali ku mukutu guno bw'anaddayo emabega ajja kulaba obutambi bwe twakola. Twakyogerako nti kabaka Muteesa Ow'Olubereberye
ye yaddirya enkola nazzikuno bakabaka baaterekebwanga bannaffe abali eyo mwe kyemuyita okuziikibwa nga agiddwako akaba baakajjangako ne bakawunda bulungi ne bakateeka mu kifo kyako n'ekiwuduudu ne bakiteeka mu kifo kyakyo. Kabaka Muteesa ow'olubereberye n'atuuka n'addirya enkola eyo n'ajjayo bakabaka bonna abaasooka n'atandika kaweefube w'okulaba nti akumyawo obuba buli n'emibiri gya bakabaka oba gye tuyita enjole n'azigatta wamu n'azitereka wamu mwe kimuyinza okuyita okuziika. Era oyo olw'okutwala nti ekintu ekyo kikulu y'ensonga lwaki bwe yakisa omukono amasiro gaatandikibwawo ekasuubira ne bamutereka n'omubiri gwe gwonna ne kaakati enkulu eyo yaddirizibwa naati tuyinza kinyinyiza kabaka wewaliwo enjogera nti kana kabaka ani kabaka gundi abamu bajja enjogera egamba nti kano kabaka kagundi oba kaki akabaka tetujja kwogera kabaka kino kubanga oyo tetulina bukakafu nti oba oliawo yakisa omukono okuba kiwanyizibwa mbu akyali olw'okuba tamanyiddwa wa awali amasiro goba amalaalo ge naye abamu we bajja abamu mu kugata ebigambo nti kano kaba ka kimera kano kaba kabemba ne muvaamu akaba kabemba mu mbeera efaanana bwetyo newankubadde wali amakulu amalala gali getwayogerako nti kabaka olw'okuba si muntu wa bulijjo bakitwala nti abaka obubaka obw'enjawulo okuva ewa Katonda n'abuwa abaana be abalangira ne bagenda ne babulangirira. Kati mu kubaka obubaka obwo abamu bagamba nti netufunamu erinnya kabaka olw'okubaka obubaka. So okuddayo wali kabaka yavunaanyizibwa mu kudibya obulombolombo. Yes, kati mu mbeera efaanana bwetyo kabaka bw'abanga yavunaanyizibwa okudibya obulombolombo nga bwe tugamba kubanga ge makulu g'ekigambo kye twogera nti kabaka kyekifundikwa eky'ennono. Mu mbeera efaanana bwetyo tukirize tugaana ab'engeri kabaka asobola okusiima n'agamba nti ate n'ensi yaffe ekuze, ensi etambula edda mu maaso tetambula ng'edda mabega. Mu mbeera efaanana bwetyo nga bwe tutwogeddeko nti ebyedda byali birungi naye si byonna nti birungi. Abazadde obutaweereranga abaana bawala tekyabanga kirungi naye olw'okuba kyadda tetuteekeddwa kigenderako nti era tetujja kubaweerera olw'okuba bw'omuweerera ajja kukola tajja kufumbirwa. Mu mbeera bwetyo singa ab'enge baali baagala okukuuma omulimu gwabwe era nga baagala okuggyawo kati complain zonna ezibu nti kabaka tatulabawo mu mubiri bwe yandibadde addugala oba bwe yandifunye obukosefu yandisoose kuyita waffe, twandibadde tugamba leka tuweerere abaana baffe. Bwe tumala okubaweerera abatandike okubeera bakuguke mu ndwadde ez'enjawulo, tusseewo amalwaliro nga mu buli mbeera yonna kabaka bw'afunamu obukosefu fe abateekeddwa era nga tulina abaana. Naye oyinza okutambula mu Kampala n'onoonya ab'engeri abasomye obusawo ne bakubula. Ab'engeri abasawo abandi badde bakola omulimu ogwo ne bakubula. Kitegeeza ne kabaka aba alina kusiima agendeko ewero eggwanga. Ekyo bwe kiteeka okubeera kubanga ne bw'abeera ggwe atulaba ali eyayinza okukiwakanya obudde buno oyinza okuba nga gy'okulidde mumanyi oba kojjaawo oba jjajjaawo oba mulirwana wammwe nga mukujjanjaba endwadde nga yeeyambisa eddagala lyaffe liri. Naye obudde buno ofuna obukosefu naabwo n'otakkiriza akuleetire bululuuza n'ogamba bantwalewo omusawo bantwale mu ddwaliro waakiri bankebere bakuleki. Naye ate n'osanga ng'omuntu waffe oyo y'omu yagamba nti kabaka lwaki tebamujjanjabidde wano. Kale ebyo byonna oyinza obutanenya bantu baffe kubanga kukumanya kwaffe kwenkanawa y'embeera efaanana bwetyo olw'okuba twagala ebyobuwangwa tukkirize nti kabaka ne bw'aba nga yeetaagisiza kulongoosa akyogerako si yakireeta kubanga ffe tuteekeddwa kunoonyereza nnyo obulwadde buno obuyinza okutawaanya omuterega naye bwe bubeerawo era tulina obukugu obusobola okujjanjaba obulwadde obwo. Atugoberera ndine Balamaga Kaddo musajja wa kabaka ddala musajja eddira ntalaganya. Abantu ntalaganya si bangi nno
Ndwawo basa gye bali batomamanya ekyabetalaga Sejjeeko Balamaga n'erinnya Kadwira tulituuma yadde linguuna mu bika ebyenjawulo Najjuuko Naŋŋonzi tulina amanya Naŋŋonzi wammwe nalyo lyaffe Nampeera Namagambi Kalamazi guna bumanya tulaba simanyi kale ye mukungu gwe tuli naye Sekonde tunyumyamu ku nsonga z'embuga naffe kuno oba ne kaakati omuterega bw'aba nga afunyemu embeera y'okuddugala ng'afunyemu obukosefu amawulire g'obukosefu obwo ani agategeeza Obuganda mu buwangwa era mu nnono ekituufu kiri nti Katikkiro yeetoololirwako ebintu bingi ebyenjawulo era okuyitibwa Kamalabyonna ku mulembe gwa Ssuuna owookubiri gwe twogeddeko eyaleeta erinnya eryo n'abantu tebamanyi linnya eryo kyova olaba ng'obudde buno ekyaliyo abamu abavvoola Katikkiro aliko naye munnange era nabwo buyinza obutabanenya kubanga waliwo yabadde yali mwami Mpuuga wali yagira n'agamba naye bino byewakola ffe nga tulaba tebigwanidde n'agamba lwakuba okumanya kuno okutegeerako simanyi wawe bikoma bwe nanditegedde we bikoma nandisobodde otuula naawe netusobola okukanya n'enkulaga ekituufu lwaki nakola ekyo kati yembeera eyinza okwefaananyizaako bwetu Katikkiro yali kayiira yagenda n'atabaala okusuga kubanga Obuganda kimanyikiddwa okugaziwa akubadde kutabaala kubanga twatandika n'amasaza 3 omuli Kisiro Kyaddondo ne Mawokota amala gonna ge tulina bagenze balwana okugagattako Katikkiro Kayiira bwe yagenda Busoga n'alwana n'Abasuga n'abawangula bwe yadda mu Lubiri okwoza olutabaalo yagamba Kabaka Ssuuna owookubiri n'amugamba mukama wange gwe Ssemunywa kubanga Obusoga bwonna mbulwanyisiza era ne mbugatta ku Buganda ne Kabaka naye n'amugamba kati gwe Kamalabyonna kubanga wawangula Obusoga obwali bunjeemedde wabuwangula gwe Kamalabyonna era gwateekwa okutunuulira byonna ebifa ebweru w'Olubiri mu mbeera efaanana bw'etyo Kabaka Katikkiro ayitibwa Mukuumaddamula ate olumu n'ayitibwa Kabaka w'ebweru lwaki nti yateekeddwa okutunuulira buli nsonga yonna eri ebweru ate era mu mbeera y'emu yateekeddwa okutuusa ensonga eva eno munda mu Lubiri nti mu buli mbeera bw'abanga yaggula Kabaka era nga yamuggalira munda yateekwa okwogera nti oba oliawo waliwo embeera etali ntuufu omutanda gy'afunye era nga bwe yavaayo n'atutegeeza nti Kabaka yafunyemu obukosefu yagenze bwera abasawo bongere okumwekebejja naye embeera ye bw'enaaba eteredde n'avaayo era ajja kulambika Obuganda kati mu bufunze Katikkiro yakwatibwako olw'ebitiibwa olw'ebintu byonna byateekwa okwetya Katikkiro alina emirimu egy'obuwangwa gy'akola mutambuzayo bwa Kabaka Katikkiro talina mirimu gya buwangwa gyonna gy'akola wabula ye nga ye aliwo okulaba gyonna emirimu egikoleddwa gikoleddwa mu butuufu alondoola mirimu ayinza okulondoola naye ng'ayinza omutuusaako information eri abataka ab'obuwangwa kati omutaka w'obuwangwa era bamulonda ne bwe kuba kusaako musika oba omukulu w'ekika balonda omutaka gwe balaba ayinza okubeera omukugu mu buwangwa n'agenda n'alondoola embeera eri n'agiddiza Katikkiro wabula ate ye Katikkiro tateekwa kwetaba mu mikolo gyonna egy'obuwangwa tova olaba n'Emmengo tulina ne minisita w'ebyobuwangwa n'ennono for example abantu bafana katubaweeyo ka example katono emabegako awo mu
mbeera yali ey'okugwibwako jjajja w'ekika omutaka bosi nti abakulu ab'obusolya oba abakulu b'ebika ebyenjawulo baatuula ne batuula ne beerondamu agenda okubiriza omukolo. Yali mukwano gwange bamuyita Katontuuma Fenekansi wa kika ky'ennyonyi ennyange, era kaakano yatukulira y'omu kubaakulira omukolo ogwo gwonna ogw'okutuuza omutaka Bosa eyadda mu kifo kya Loomwa ono yakubwa amasasi. Kati kyembadde mbaddegezako okuleeta okulaga abantu baffe nti abo abakulu ab'obusolya bwe baatuula then ne batuuza ekika ky'endiga ne bakola omukolo gw'okunoonya ani anaabalwomu addako nga byonna Katikkiro tabiriimu ne bakimala. kati bo ogwabwe kugenda kwanjulira Katikkiro nti ono gwe tulonze then Katikkiro naye n'amutwala n'amwanjulira bweru mu mbeera bwetyo. Era ne Katikkiro era nga bwekyogedde bwe bamala okumumwanjulira naye amutwala bukolokolo n'amwanjula eri Kabaka. Wabula ati singa babeera tebamumwanjulidde ayina obuyinza singa awulira nga waliwo okwemulugunya obutamukkiriza kwetaba mu lukiiko lwa Buganda. Obwo obuyinza ekyo kirambuludde bulungi nti Katikkiro ng'Katikkiro ekitiibwa kitoba Katikkiro taba na mulimu gwa buwangwa bwakola afaayo nnyo mu ntambuza y'emirimu egirondoola okuusa amawulire eri Obuganda ate n'eribeene. Awo tutegeddeyo bulungi nnyo bannaffe, ndowooza muyiga kubanga kirungi nnyo okugoberera ate n'okuyiga muyiga. Waliwo akantu kenjagadde okubuuza kabadde kavudde wali ku ngeri y'okugoberera y'obuwangwa obwadirizibwa. Bw'otunuulira ab'enkima bazzukulu ba Mugema nti omulimu gwa Mugema omukulu nga ogyeko n'okubeera jjajja wa bazzukulu ba Buganda ngaebetogera jjajja wa Buganda naye nti Mugema ye yabanga alina okulondoola Nnaabagereka singa yabanga ali mu mbeera eyakufuna ettu bigamba nga yalina okukola emikolo gyonna egigoberera omukyalo w'olubuto. Naye olw'okuba nti Mugema ate yalina obuvunaanyizibwanga bungi alina okukola omulimu ogwo ate alina okukola emirimu gy'abazzukulu alina okubeerawo abazzukulu bamusange ab'enkima n'atondawo Mugema ow'okubiri gwe bayita Mugema ow'omubibbo mu lulimi lwaffe Oluganda olwekusifu nti Mugema ono ow'omubibbo nga ye omulimu gwe omukulu yagenda okubeera nga tava wali Nnaabagereka mu mbeera eri ey'olubuto ey'okubeera erya Mugema. Era yalina okulondola agenda ku kikonoga kino ogenda okola kiri genda olete mu mbweno ogenda okola kiri. Naye tuli mu biseera nga kakati maama bw'aba agenze mu mbeera ey'ettu ate ali Nnyanyonyi n'agenda e Bulaaya ajjanjabira bweru n'ebirala byonna nabwo kamuka obuwangwa obwadirizibwa oba olwa tekinologiya olwo olwankula yaffe enkula Uganda ey'akasoobo bireetera abakulu baffe bano okugenda bafune obujjanjabi ewasingako ne baleka obuwangwa oba waaba agenda ne Mugema w'omubibbo atambula naye. Akakati waliwo kitwogeddeko emabega netugamba ebyedda tubyagala era ebyedda b'Abazungu bakyogera nti all is gold mu Luganda batuyinza ebyedda zaabu mu mbeera efaanana bwetyo nti ebyedda sinnaba gamba nti tubireke naye era Abazungu bagamba waliwo gundi gye boogera n'endowooza bwe tugikyusa mu Luganda egamba nti bw'otatambula na enkyukakyuka yo ejja kukyusa. Mu mbeera bwetyo kiki njagala otegeeza nti ebintu ebyedda nti ffe ndowooza kati bwe budde tutandike twesalira omusango nti ebyedda bye baayiiya ffe abaleero tetulina kyetukoze n'omulundi n'ogumu kubyongerako mutindo wabula okubireka ne tudduka ne tuteekako abamu ne badda ku kyeyo ne bagenda okukola. Kati twayingira mu mbeera nga buli muntu
anoonya kawogo nga mubulimbe tubyagala bibeere mu mbeera gye byabeeramu edda naye ng'ate ffe ffennyini abateeka okubikolako naye nga tetukoze eki tetubifuddeeko nga ekyokulabirako ekyangu obudde buno ne bw'oba nga bwe kennyininyini ow'eŋŋoono ng'olina omukyala nga ku kitundu gy'obeera eriyo omuzaalisa gwe batenda okuzaalisa obulungi mukyala wo omutwala w'oyo omuzaalisa oba omutwala mu ddwaliro akati wa ddwaliro kubanga ne gavumenti yagaana abazaalisa bako byalo kakati lwaki mu mbeera efaanana bwetu oli bw'abanga owaffe ddala mulungi na buli kimu ne tutasobola kugamba nti katumuteekerewo ekigambo ab'enkima kubanga ab'enkima bwe bavunaanyizibwa kutuulya Nnaabagereka by'abaalina era be basaali omulimu gwabwe ogwo baagufunira ddala okuviira ddala ku mulembe gwa Kimera oba Kalimiira ng'akyali e Bunyoro ne bajja nga bagukola ne kaakano okuva Kalemaalu yakisa omukono ab'enkima katubabuuza mulina kye mwali mwongeddeko ku mulimu ogwo emmumbwa mwali mugikyusiza n'ebanga erimu ebirungo nti etuuse ku mutendera ogw'ensi yonna nti ddala n'omuzungu ayinza okuginywa n'agimatira emmumbwa eno ne maama wa Buganda gyanywa era ekolebwa bankima olaba ne kaakati bannaffe abo abayivu alaba atunga emmumbwa nga n'okuginywa agyenyinyala actually emmumbwa zasigala kuzisanga ku mumaziika go mu byalo bana abasajja abatambuza ababira n'eppiki wali mmutoka nga akugamba nyine emmumbwa jangu ekire omusoda kyasigala mu mbeera nti no kiringa kitategerekeka bulungi era n'agitunda weewuunye yasinga okubeera obubi mu mbeera ojja musanga ng'ali mu lugabire balaba nnyo mu maziika eyo mu byalo nti ffe tulemeddwa nga bwe nkugambye ebyaffe twababiddi byaffe ffennyini bayigawe kino tetulina gwe tugenda ku braminga wabula twebraminge ffeka nti twagaana okwongerako omutindo owulira mukama wange nti mmwe bennyini ab'enkima temuvangayo kugamba nti leero wano tutaddewo ka kiriniki Nnaabagereka bw'abanga afunye wano waafunira obujjanjabi bw'ateeka okufunira obujjanjabi era ne muvaayo ne muclaiminga ne mugamba twasaawo eddwaliro liri ku mutindo ogw'amalwaliro gonna twagala ggyewo nina ekintu kyoyogedde era nina ekintu kyenjizukidde neera tulina ebintu engeri gye tugenze tubisula mu kuluka bw'otuuka mu masiro ekasuwe eri abazeeyi baliyo babanyini naye baluddeyo badda naye ekisinga okunenyereza nti omulimu guli gwe bali mu kukola mu masiro sikulabamu bavubuka kati abazeeyi abo singa banaabala ne bafa omulimu ogwo gunaasigala ku kyale wange saidi eyo waliwo omwami wa kabaka ali mu ggye lya kabaka eryabambuwa abasinga obungi bamanyi bamuyita Sande Kulubya sajja mukulu bwati muwanvu takyasobola kukola mirimu oba omusajja omumanyi tomulaba atengefu mu maaso ga kabaka waba w'emikolo omusajja muzeeyi abeera mu maaso awo ayambala ebyenguni atengefu mu bbanga oyo akaddiye naye bw'omubuuza nti omulimu ogwo gulina abavubuka abagunyimiridde nti gwe singa oba amaanyi gakuwedde kati abalinga okubaawo bammundu zigundi zikadenge z'amagye zolaba naye bali ab'omulimu guli ogw'obuwangwa tebaliiwo ab'ennono ate noweewuunye nti n'ab'ennono ab'obuwangwa ge gavubuka g'obusanga gw'amazinko ate funyire mu gusobola gikwata naate nga y'omu yabraininga ebintu byonna ebigenda bisaanawo kakati nti singa nga tuva ku bano bannaffe ab'enkima nti singa twali tuwulira era ndowooza odiyo y'olwaleero oba vidiyo y'olwaleero omusumo gw'olwaleero twagala mu butambuzi buli ali eyo nga wankima buli amanyi nti muganda twagala tutandike tubraminge nti gwe abadde ateekwa okubeera omusaala ofuddeyo okumanya omulimu gwo gukola embuga gutambula gutya mugongeddeko mutindo ki fe tubeereyo mu mikolo gy'okwanjula nga tubabuulira nti abakino omulimu gammwe mukola guno
mwe mwesiza kabaka olugoye mwe mugogola oluzi kabaka mwanyu naye wali ofuddeyo okumanya nti oluzi kabaka mwanyu olulujja kwa tunaakoma kuyimbanga mirimu gyaffe naye nga tetuyinza giteeka oluzi kabaka mwanyu waliwo tetulwongeramu ne tukola kampani ekola amazzi nga gakolebwa baŋŋonga abo abakola ku mazzi agagambanyo ne tukiyiseeyo kati kampani z'abainvesita zijja ne ziringa n'obuganda simanyi mujje mulinye olwendo nga siraga buganda n'akamu wabula nga bw'okonye ku ekyo nti abagamba nti ffe kalinda luzi bano abateeka okutunulira amazzi ga kabaka n'okukuma oluzi nti singa bagamba nti twagala okuma omulimu gwaffe mwandibadde mukola kampuni ey'amazzi ne mugira n'ebitupa bino ebinene ne mubitwala nga nebibeera mu bibi ne mugamba nti mutanda bw'awulira enkalamata onywanga ku gano gava mu kampuni yaffe twagala tukuma omulimu gwamu osubya nti kabaka yandibadde agaana ekintu ekyo naye muleetedde kampani ezikola ezabagwira nejja nekola amazzi negateekako ekigambo olwendo negateekako olwendo gayinza okubeera nga gaffe naye tutwale abasinga bainvestors beetaagenga ku buganda katono ne bayisaawo ekyalo naye ne tuleka bainvesita ne bakola amazzi ng'omutanda naye gaalina okunywako kubanga naye nga mwaba mulina omunywesa weemuli kubanga ekisooka ge gali ku mutindo gekebejjeddwa aba UNBS nti omuntu bw'aganywa tagenda kufuna gundi yonna naye ate gwagamba nti omulimu gwammwe oddeeyo n'okalambira oluzi luli eri lwetaaga nakugugula n'emuli eri olaba bayita ne ku butaka ne bagaana okugenda abaana bano ab'obutikkomukanya kubyogerako nti ffe tuzina amagunju mwali mutaddewo bandi y'amagunju ne mugisa ne mugamba ku mikolo gy'embuga ndi kati ab'obutikko bwe bagenda okukwasaganya entertainment bagenda okuzina in fact kabaka lawe balamada tubeera embuga mu lubiri ku mukolo omukolo ne tugutandika ku makya bene nayingira olubiri Katikkiro n'amwaniriza abaana b'amasomero bankoba za mbogo amasomero g'obwakabaka n'ebiti bebazina bebayimba bebakola ab'ebuddo naye nga ab'ebuddo abayimba abamu mulimu abasuga banyarwanda naye nga bebakola kwaye teeka okusanyusa ekyo nekiggwa speeches ezigenda amaaso kabaka najja nayogerako gye tuli n'asala keeki n'agabula obuganda mukondi gwabuka akawungeezi n'ebeerayo Africa Party kabaka n'asembeza abagenyi era ab'obutiko temweneemulabikira nti bandi eno yaffe in fact bayita gunju nti eno bandi bayita gunju katono nnyo ab'obutiko singa baakola bandi nga banoonya okukuuma omulimu ogwo bandi badde bagagga kubanga bandi bagigyamu ssente basobola katubawe amagezi ag'obwereero katubayigiriza okuteeka bwe bali twasoba oli awo bwe mukola bandi mwe ab'obutiko mu be tugamba bwe mukola bandi tekoma kuvugira mutanda yekka tekoma kukuuma mulimu gwammwe gokka gwe muteeka okukolebwa kabaka wabula n'abantu baffe aba bulijjo bajja gipangisa ku mikolo gyabwe muyingize ssente dde mu nsawo yammwe ey'ekika naye ndowooza olaba nti ebintu bino ffe bagayaavu nti singa tubikola kituyamba okukuuma emirimu gyaffe gye tukola eby'obuganda ate ne kituyamba n'okufuna ssente nga bw'olaba nti nammwe ab'eŋŋonge katuboogereko nti mwaba kumaga embugo omulimu ogwo gwammwe ddala era mwaba aguvumbula nti singa naye ekyennaku wano nsanga n'abantu baffe akugamba nti okwambala olugo lw'essitaani singa twagamba nti tutaddewo kampuni nga bw'olaba waliwo gundi wano zetwalina kampuni ezikola engoye nga bw'olaba netugamba nti tutaddewo kampuni eno yaffe ekola ku byambugo mu fashionizi zonna ez'enjawulo bitengi bukooti nti era kampani eno ekulibwawo ekika ekyambaza kabaka in fact olw'okuba mutegedde nti abantu abamu baalokoka bazeesamba ne muzisawo nti tujja nakuzipangisa bwobanga onoonya okulupangisaamu oba olumu jangu nga bw'olaba nti abantu fe we twasomera ngenda okumala sini ey'okuna nga engoye zetwambala ne kaakati ku promo obusinga engoye bapangisa mpangisa agamasuuti kugamba ab'eŋŋonge nti bo tebasobola kuddira lubugo ne balutandika oluteeka mu fashions ez'enjawulo ne bakolamu bisuuti ne bakolamu gundi ne baziteekawo nga zakupangisa nti oli bwe kiba kimukaluubiriza okulugula
twakirika jjo oba olumu ng'alina omukolo gw'agendaku alupangise agende ng'alwambadde ajje ekitiibwa. Era kabaka katukwetondere kutusinze nnyo tusinze ayibeene tuli bagayaavu ekikulu kiri nti obunafu bwaffe ate ne tuba netwogera nnyo kale tuddeyo ku mulamu ayibeene twogedde nnyo naye ebikolwa n'obuyiiya biganye ate ng'ebintu webituterawo wabituwa era tukuma omulimu gwaffe. N'olwekyo ab'enkima tubagamba nti singa mwali mwagala okukuma omulimu gwaffe mwandibadde mwassawo waakiri kiriniki teyeetaaga ssente nyingi. obubaka buno katubuyise ani akulira abakulu b'obusolya akulira abakulu b'obusolya omutaka aliwo kaakano yali kagiraga jule yawummuzibwa erinnya tunaalijjukale yenna akulira abataka b'obusolya abataka bayite obagambe bajjukire emirimu gyabwe bagitegeeza abazzukulu. Kwegamba mu bufunze buli anaalaba vidiyo eno katukuwa omulimu kubanga buno mulimu gwange mulimu gwa buli muntu bw'obanga omanyi oli muganda bw'olaba vidiyo eno ng'olina ekika ky'ovaamu bwe budde katuuza okukosi yalinde ne bano mutule n'ab'ekika muwulize odiyo eno muyiye mulabe emirimu gye mukola embuga mugyongeddeko mutya bifo nga temunaba kukireiminga nti ennono edibye kubanga bugayaavu bwammwe era mu abasazeewo eddibye muganye okuleeta omutindo omupya mwagadde. Nja kusanyukira nnyo baganda abafa abawanga bya diaspora ate bootera okubalaba nga bo bambadde kawuca obalaba bambadde engoye zaffe ez'obuwangwa bazaagala nnyo naye bajja kuno n'abazungu babasikiriza okujja kuno batuuka kuno banoonya engato zaffe enkole mu maliba ensawo zaffe enkole mu maliba n'ebintu ebyo abantu abaagala ebyobuwangwa byaffe tubayebaza nnyo naye naffe tukizudde tubadde beebafu kankoze ekigambo ekyo tubongoose nnyo wabula ekyennaku tufunye ebigambo bingi twogedde n'ebitalimu nebyetutayinaako makulu nebyetutayinaako bukakafu tubyogedde naye abaganda abali mu kudda mu mbeera y'okubanja Katikkiro tuwe kabaka twagala kabaka tuwe kabaka twagala kabaka tuwe kabaka twagala kabaka kabaka aliwa kabaka ekikolwa ekyo tebakola kituufu. Ekikolwa ekyo ekintu kino omuntu yenna akulidde mu myaka era alingirira ewala ajja kugamba nti be baganda abaakajanja bebeefudde nnyo nti bo baganda okusinga ku balala ekintu eky'omutawaana kati kino nja kinyonyola bwinti nti abaganda abaakajanja abeefudde abaganda okusinga abalala be bamu baavaayo ne bateeka Katikkiro ku nninga twagala otulage omutanda bwe baamuleeta ng'ali mu mbeera mbi bangi waliwo abajja ne mukabokisi kange ne bakuba emiranga ne bagamba kaddu Katikkiro tiyandikoze kino n'aleeta omutanda ng'afaanana bw'ati. Waliwo omukyala ali eyo ku kyeyo yakuba omulanga n'empulira nga ntidde naye nga be bali agamba twagala omutanda mumugjeyo tumulabe be bamu olaba akajanja kikakola bwe baamugyayo ne batandika ne bagamba Katikkiro tiyandikoze kintu ekyo nakkiriza kabaka ng'embeera gy'alimu agiraba n'amukkiriza alabikeko eri obuganda kyokka jjukira mayindiyo nti bagenda okukikola nga bamaze omuteeka ku bunkenke nga naye awulira nga abantu boogedde ng'alabira ddala balina ennyonta y'okumulabako n'avaayo mu bulumi bwonna bwe yalimu n'embeera gye yalimu n'alabikako eri obuganda ate ne batandika emiranga nti Katikkiro tiyandikoze ekyo abamu ne batandika sina muganda omuganda abantu boogedde ebintu bingi era ndowooza omukulembeze nga bwe bagamba nti omukulembeze gwobeerawo n'owuliriza abantu baffe bwe boogera n'owulira n'omanya abamanyi n'abatamanyi naye omukulembeze alaba bingi baayogera bingi nnyo Katikkiro eyo neeyita kati ate be bamu olwaleero be babizzemu era be babanja kabaka aveeyo olaba ndowooza akajjanja ate naye baleese ekifaananyi kya kabaka ate ne batandika nti ate kabaka siyo aye kati lwaki ajenga ate lwaki ali mu mbeera bweka kati ekifaananyi bwe kyavuddeyo
abamu ne bagamba ono ali lwaki alina munniigiina kambagambe kino abamanyi ebyafaayo kadinzi kambanyonyole Kabaka Muteesa Kabaka naye muntu akkirizibwa Kabaka okukola kyagadde era ndowooza kino kankizingire wamu mpulira n'abantu bakyogera Kabaka Katikkiro yawamba Kabaka mu kumuwamba ky'olaba mu Kabaka manya alabikako eri abantu agwa bugwi nga tebamanyi byonna kambigatte lumu Kabaka muntu ayina eddembe lyadde ayina Katikkiro we Kabaka ayina appetite nga naawe gy'ofuna n'ogamba leero kaŋŋendeko mu bbaala nyweko ku mwenge newankubadde nti ye ayinza obutagituulamu naye ayina appetite egamba leero kampite ku basajja bange wano mbabujje ku nyama y'omucomo tuleko ku kyoto tugwe ku nyama byalabikako ndowooza ku Forest Park e Bulimba ayina appetite egamba kampiteke wa musajja wange oluusi nga yamuwandiikira n'ebbaluwa nti ofunanga akade yalabikako oba ne mulungu ku kaazi yagendayo ku luyi lw'ekisoga eri ewaffe ekyagwe munda yagendayoko n'abagwamu ku luyi lw'Entebe wangi nnyo abadde aze ng'abiirako mu bifo eby'enjawulo Kabaka oyinza n'okwekanga nga nali Forest Park nga yamuwandiikira mukama wange nsaba osiima ojje olabe ekifo kyange kubanga ffe tetumanyi abantu abo abamu Kabaka boolaba oluusi ogenda mu kifo ayinza n'okuba ng'oli obiwe yasoma naye kubanga Kabaka niye yasomera ku masomero agawane waffe embeera gye muteeka mu banga abaagala omuggyako abantu nti kati ffe abantu baffe abaakajanja ebyo byonna tebabyagala kati Kabaka yinza okugamba nti owaaye siina budde nti oba nditeekayo mukolo kaŋŋende engweyo mugwe ndabe kuki ndabe ku kifo n'agwayo naye bw'agwayo bannaffe abaakajja ne batandika olaba ne Katikkiro tiyabitegeddeko kwegamba nti baagadde batambulize obulamu bwa Kabaka yalabikirako ku nnyanja ye era ne bagadde batandika tazina Katikkiro tabitegedde baagadde batambulize obulamu bwa Kabaka ku mbeera nti gy'anaagendawo n'alina okuteekayo notification oba public note bamanyi nti Kabaka anaakulati ogutali mukolo gwa butongole mukuumaddamula embeera eno yonna ng'afundikira katono nnyo awo nansonyiwa Kabaka Muteesa owookubiri mu 1963 yavaako mu Lubiri Mmengo n'agenda ne yeebaka eddayiga n'amala ebbanga nga yeebaka mu kasiisira ng'ali ne mu Butusi nga bakeera kulima nga balima ekkubo abamanyi ebyafaayo babimanyi abaaliwo abamu abazeyi babimanyi n'agenda nga ne yeebakanga eyawali ensiri nga yeebaka mu kibira mu kasiisira ke baakuba obukubi naye nga kyagenderera kekiri ndowooza saali naawe ne nali nkinywako ne munnange ku mukuto gumu nti bwe baali nga bagenda okuba akalulu ak'ekikungu akalifulanda baka 1964 akazzayo amasaza omuli Bugangazi ne Buyaga Kabaka Muteesa yasomba Abaganda n'abatwala e Bunyoro ewali ekitundu kye bayita Ndayiga ng'ayagala nti bwe banaatuuka okuba akalulu bakakubire ku luyi lweyo amasaza ago gadde ne Buganda mu mbeera bw'ekyo kyamuwaliriza okugenda n'akwata gambutusi n'azikwata n'agenda ne bakuba akasiisira ne yeebakeyo okumala ebbanga nga tewali mufaliso na buli kimu naye ng'afuba okulaba nti amasaza gakola ki kati tuyinza ki n'ogamba nti Kabaka ne yeebakeyo mu kasiisira n'aleka olubiri n'ayambala butusi Kabaka alina eddembe lye naye muntu nga ffe ekyenkizo nti ye musukulumu olw'okuba nti akulira Abaganda bonna question yange awebate mukuumaddamula embeera edo agikutta agikutte bulungi agikutta yonna gyayikisemu ya Kabaka Seki embeera nja nakumwebaza nti agikutte bulungi ng'omuntu yenna takutte embeera eno kwagala kusasamaza Baganda ne bwe yanditegedde nti embeera ya Kabaka eyinza okuba nga yeeraliikiriza tavuddeyo okweraliikiriza mitima gy'Abaganda kuba ku bya pressure nga bw'olaba naffe ab'okukabalaza bwaddiiyo n'abikaabika abantu abo be tuyita bamawungulu nti yakisiza omukono be bamu be bavayo ne batandika okuyita pulezidenti yafudde muganda we Salimu yafudde baabyogera byonna naye nga gye bali kati Kabaka Katikkiro tavuddeeyo kuteekawo mbeera esasamaza Bwakabaka
wabula akutte ensonga mu ngeri ey'ekikugu bayita ekisajja kikulu ey'ekisajja kikulu era y'emu ku nsonga anannyonnyola mu biro biri nga tukyali mu gundi misomo gyaffe ne bagamba nti abamanyi ebyafaayo ng'omanyi Katikkiro gwe twatandika naye Kakulukuko ow'Olugave Kabaka Kintu okutuukira ddala kwona aliko twandibadde twebaza Katikkiro Charles Peter Mayiga. Eriyo abatamwagalira abayinza okutugoberera nze siriiwo kuwakana naabo wabula byennengera oyinza obutabirengera. Katikkiro ono bw'obanga omanyi ebyafaayo manyi abantu baffe balungi mu kuwakana naye nga tamanyi byafaayo ne weekanga nga muwakanyi ng'era tamwagala naye nga tamanyi byafaayo n'ekirala abamu ku bamuwakanya ng'ogyeko okubeera bannakigwanyizi be bali bannaffe abannabaganda abaakajanja abagamba nti bo baagala Obuganda okusinga abaganda abalala nti era bo baganda nnyo okusinga bali. Era oli bw'avayo n'agira n'agamba awuli si Muganda omanyi neyo nayo baagifuula mundu yaabwe. Oli bw'avayo n'abalaga amazima si Muganda bo balaga nti balumwa nnyo naye nga tuwunzika ku ekyo. Ekisooka nze bigambo mbitwala nti biri sirias munansobola okukozesa obusungu naye mbitwala nti biri sirias oba bya ddala ng'omulangira yavuddeyo n'abitegeeza Obuganda. Naye abantu abamu abasasanya amawulire abo gonna ag'obulimba ku Kabaka Katikkiro yawamba Kabaka namuntu tannabeera mulangira. Naye kimwagala okutegeeza nti mwe mumanyi nnyo era mwagala nnyo Kabaka okusinga mukyala we Nnaabagereka. Mwagala nnyo Kabaka okusinga omwana we gwaweeredde era gwazadde. Era mwe mulumirirwa nnyo obulamu bwa Kabaka okusinga ab'eŋŋanda za Kabaka abamuli ku lusegere. Mukyala we nga naye mwali omulangira bonna abaana balina kati bana baganda abaakajanja abagira ennyo baagala otukakasa nti bo baganda okusinga Kabaka era bamwagala nnyo okusinga bali. N'olwekyo tutwale ebigambo by'abalangira n'abambejja nti bikulu wabula ebyabana abakopi aba bulijjo ebyo tubitwala nga bikulu kuba buli muntu alina akasimu waddemba okudda akasimu ke n'akola ka vidiyo n'akakanyuga. Mu mbeera eyo kkiriza twebaza Katikkiro enkwata jakutemu ensonga akutte ensonga eno mu ngeri y'ekikulu lwakuba nti wabula bano abakulaga nti si ntuufu na buli kimu gwe manya bumanya nti be bamu ku bantu abamulwanyisa. Lwaki bayinza okumulwanyisa? Oli yakugamba omuyembe ogubalirira gwe bakanyigire nnyo. Katikkiro yenna bw'alikola ebirungi n'endowooza nayo ebiire topiki etugenda otunuulira ey'Abakatikkiro. Tusooke tulage abantu tubakubire tooki mu Bakatikkiro bajja kutegeera kye bayitawo ekitiibwa Charles Peter bajja bategeere omuntu gwe bayita Charles Peter Mayiga engeri gy'akutemu ensonga. Naye mu mbeera efaanana bwetyo yali Katikkiro Jebbi Walusi. Omwami omu bamuyita Kayondo ya Emmanuel Kayondo yamuwandika ebiseera bibiri yamuwandiikira ekitabo bakiyita Omumuli mu Dduulu. Agamba Katikkiro oyo Jebbi Walusi nga bajjukira nga tebannaba na kumukwasa ddamula. Abavubuka abeeyita Abankobazambogo baavokesa baawulira nti Kabaka agenda kulonda alonze Katikkiro Jebbi Walusi. Baavaayo ne beekalakasa ne bakungubaga ne bakuma n'omuliro awo ku Bulange ekyoto ne bagamba bali mukungubaga nga bagamba Obuganda buzaayo nga baagala Daniel Muliika yabaddako. Lwaki? Daniel Muliika gwe baali bawummuza infatti ndowooza Daniel Muliika n'omwaka ali tannagumala naye nga bagamba olw'okuba nti yali musajja mukambwe ennyo ng'ate abuggolera nnyo gavumenti eya wakati nga bagamba ono gwe mutuleetedde tayinza kuwongolera gavumenti. Kati eri abantu abalowooza kati Abaganda bakyalina endowooza egamba nti okubuggulira gavumenti ya wakati kusobola ogiyamba mu abatamanyi mu abali bukunyikwa Buganda. Era ku mulembe gwa Daniel Muliika Obuganda bwali buddayo mu mbeera yaliwo 1990 nga 25 nga 24 ogwokutaano 1966 olw'Obuganda oboto okubulumba n'abusaanyaawo. Daniel Muliika yali atwala embira n'olw'okuba nti Kabaka yaalengirira wala
yazikiza embeera eyo ne bano abeeyita bankubazambuko ne bavaayo ne bakiwakanya nnyo ne bamala ennaku awo ku Bulange Mmengo nga bakumya ekyoto wabweru mbu bali mu kukungu bagamba Obuganda buzaayi kwegamba Jebbi bw'anyumya okusomozebwa kwe yayitamu agamba mweyo embeera yaliwo nawulira nga ngamba kale lwaki nakkiriza ddamula singa nagaaniddewo okukikkiriza yewe ekitiibwa abalamaga ndowooza mulengejja asensulamu ensonga zino si mu ngeri yakuvula mu ngeri yakusomesa katwala akatambi kano obudde okawulirize bulungi ate kaweereze yenna gw'omanyi ayagala ebintu bino n'abaana baffe abakyajja wansi emirimu emito mubawe ebintu bino babiyige kubanga ebintu bisaanyeewo ewaka TV abaana kati balaba ne koredia n'esibuli balaba biki tebakyalina budde tebakyalina budde butegeera nsonga ffe ensonga twalina obudde obuziyiga era twaziyiga mu budde bwetwakuliramu naate kati si bwe biri obudde buno okuli ekimuli nti ennaku zino era bannange tukyali mu mutawaana ogw'amaanyi nti omwana akulidde ku TV ng'ali ku TV alaba anyumirwa bya mizannyo na buli kimu omu bw'awulira ng'abeeri bagamba abataagalira ddala Buganda abalabe ba Buganda manye ebiri abeeyita Abaganda naye nga ate bibalabe ba Buganda bw'awulira nga bagamba ti atwagala Katikkiro aveeko ate naye n'avayo naye n'abuukira etukuta n'atandikira waliwo eyambuuza naye akati ako nakasomesa naye kati omuntu asobola okubeera Nnaabagereka ate asobola okubeera Namasole ebintu bibiri bisobola okubeera ku muntu omu oli adde akimuzanga wakija ne mugamba Namasole ye maama wa Kabaka Nnaabagereka ye mukyala wa Kabaka kitegeeza wano waaba akyali mukyala wa Kabaka nga tannazaala Kabaka aliddawo abeera Nnaabagereka bw'azaala mu mulembe oguddako n'azaala omwana we ne bamuwa obwaka ali engoma eno yali Nnaabagereka mu mulembe gwa Kabaka eyakisa omukono kati mulembe ogwa Kabaka mutabani we afuuka Namasole afuuka mpakiti akantu ako kanyuma ate abantu badde kibakagendera kana luwombo Nnaabagereka era akatukyugumiza asobola okufuuka Namasole wabula ate Namasole tayinza kufuuka Namasole tasobola kufuuka aba avuddemu abakivuddemu naye era nga ekyo ekitiibwa kijja mu mitendera anti kati abantu baffe abamu ekibabuzaabuza kati eriyo abeera bidde nti Namasole abeera maama wa Kabaka wabula Nnaabagereka abeera mukyala wa Kabaka wabula singa Nnaabagereka ono mukyala wa Kabaka azaala Omulangira kituufu azaala abaana naye sibona nti naye singa azaala Omulangira agenda okulya engoma singa azaala Omulangira n'akeera enkya n'alondebwa nti kati yafuuse Kabaka ng'ono abadde oba Kabaka ng'afuuse Ssekabaka n'afuuka Ssekabaka kuba Kabaka bw'akisa omukono afuuka Ssekabaka kati omwana gwe babeera balonze okufuuka Kabaka Omulangira afuuse Kabaka mu nkola eyo bw'afuuka Kabaka bwe yali Nnaabagereka oba ofuuse Namasole ate abantu era tebatunuuliranga kintu ekyo Oluganda luwombo tebatunuuliranga si bulaba Abaganda n'abantu naye kinkoze bubi nnyo mbadde njagala nandirowoozezza kubanga Katikkiro ono toyinza kumudifendinga nga toleese birungi byakoze nga tozzeeyo mabiga n'ojjayo Bakatikkiro bonna ebbanga lye baafugiramu n'ebirungi bye baakola n'ono byakoze n'ebisukulumiza ono okumufuula ow'enjawulo kyekiri kyenjagala nti nze sitera kuwaana muntu ataliiko gundi bintu byanjawulo lwaki nandibadde ntenda Charles Peter Mayiga nti mu Bakatikkiro bonna abanyweddemu akendo nga tetuwadde bantu byakulabirako nendowooza gujja ye programu eneddako bwe mugiraba nga mulaba nti ne balabaga musseeko busa tugenda kutematema Bakatikkiro okubeera ku b'ekitiibwa Joash Mayanja Nkanja okutuuka ku mulembe guno abo bonna balina bye baakola naye nja kugamba gwe kennyini ali mu kulwanyisa Katikkiro bakugamba
kubanga ffe twebaza buli Katikkiro yenna tumwebaza ebirungi byakoze naye gwalwanyisa Charles Peter Mayiga bwe bakugamba nti baako ebintu ebimu ebyabakatikkiro bonna kale ne bagamba weerundire gweoyagadde ne bagamba kati leetayo byeyakola by'oyinza okutendereza okimanyi biyinza okubula sibula abantu naye kaakati ono gw'otayagala okibaye bagamba nti kale leetayo ku byakoze adde tumwagala oyanguwa nti amaliriza amasiro twekobe ebiyumbe bye tulaba ku luguudo Kabakanjagala ebitongole by'obwa companies nyingi era ndowooza byonna byetaaga okutemeratemera Abaganda babimanyi n'ebitongole bino ebyenjawulo speed bitambulako bino kati kikulewo ekitibwa muyitana endagala Kabaka eky'ebyobulamu owebyobulamu Ndagala ebitongole ebyo ebya Buganda ebyobukadde ebitongole eky'emmwanyi kati Buganda efulumya ttani z'emmwanyi zigenda mwanyi terimba eyo enkola yonna katono nnyo nga tetunadduka nti bw'otunuulira enkulaakulana okuva 2013 ono Charles Peter Mayiga lwakwata Ddamula nawe tuli leero nti ne bwe nandibadde nze Kabaka mbadde siyinza kumuwummuza wabula tujja n'okutunuulira ebisanja Katikkiro byateekwa okumala naye yakinyonyodde eggulo yakinyonyodde ku BBS yagambye nti enkola ey'obwakatikkiro teriiko bisanja wabula kyali kigambo ekyayogerwa ow'ekitiibwa Walusimbi olunaku lwo olwasooka ddala mu lukiiko lwa Buganda naganze ngenda kumalawo ekisanja kimu nvumule kati ne balowooza nti obwakatikkiro bubaako ebisanja era mu ndowooza eyo katono nnyo okwongereza ku lukulu Geddi Walusimbi agenda okwogera ebintu ebyo ng'obwakatikkiro bumaze okumuyinga olw'embeera gye nkugambye olaba baatandikirawo ku lunaku lwennyini bamulangirira abankobazambogo ne bafubutwa ne batandika okukuma omuliro nga bamuwakanya bwe yatuuka n'atunuulira embeera eyo kyava agamba n'agamba Katikkiro yandibadde amalanga ebisanja 2 naye nga buli kisanja ng'akibaliridde nga kirimu emyaka 4 naye kikonnakona kuba kusiima naye okwo kwonna kuba Kabaka yasiima Katikkiro bw'alaba nga byakoze birungi amusiima n'amulekako mwebale nnyo mwebalire ddala baddaffe abataffe amuwummuza ne mu mbeera bwetyo tudde twakatandika naye tujja kudda twongere okubalambika n'okubannyonnyola embeera ekwatagana ku Bakatikkiro nayo bagitegeere kale bannaffe mwenna abalina okusomeza okw'enjawulo mbajjukiza okugendako ewa Haji Miti omulombi w'edduwa asobole okuba nga abalombera abantu bitambula bubi olina misango gikweremeddeko byosobola bifa bubi ogezezaako wano ogezezaako wali naye tebitambula agala agendako bweru wa ggwanga naye otaddemu esente ze bazibba bubi naawe oli bweru bakuliza olina olutwe ku mulimu buli ekibuze basooka okugamba naye oba tewabatiwo oyagala kufumbira abasajja babulize abakukwana okwanibwa batunganga tokukyalo basomba amazzi yokani nzina baaki banno be wasoma nabo obasanga ku mikolo eyo gwe n'okwekwa weekweka kale nno genda Haji Miti oba mukubire ku 0752 95 ngati Haji yakulombera ku bbiwa ebintu bigaanyi byesibye ajja kuba nga ate akulombera ku bbiwa kisobola okuba nga ate bikyukamu nga bitambula mu ngeri esinga okubeera ennuŋŋamu nawe abaina emikolo musobola okumukubira ku 0707 olina mukolo oyagala kwanjula oyagala mbaga oyagala vidiyo nungi oyagala kamera nungi oyagala music oyagala bakatumwa oyagala bugezi bonna ajja kubanga mbikutuusa ku bulungi nnyo ng'onkubira enamba eri wakati osobola okwogerezebwa naawe ali ebweru w'eggwanga osobolera okunkubira ekino tukisootinga kale wekibasibula abantu baffe kale mubadde balabi baffe balungi okuva we twatandikidde okutuukira ddala mu kadde kano kennyini akatubeerekereze naye tujja kubaddira olundi nga temunakubaganya temunnaba kwewunaganya kugira nti temugize katusabe Mukama agira atukuuma tukomewo olundi tubakubire tooki mu nkola y'obwakatikkiro bweteeka okutambula mulekera okugaanira eyo gye mubeera mu Bakatikkiro bonna bye twali tufunyeeko bye bazze bakola na buli kimu tweyongera okutegeera ddala Bakatikkiro. Alright. Kale Mukama Katonda abakume mbasaba okulikinga okusubscribinga n'okukomentinga ku mboozi zaffe zino n'oba olina kyagala okubuuza kibuuze next time tuba tusinkanye tuba tujja kugenda maaso n'okubanga tuwuliramu Kabaka ali mu mbeera nnungi ali mu kuwummulamu yonna gy'ali tetujja oba alina mirimu oba ali Kabaka ali mu mbeera ajja kukomawo
nga kukiira bwamulambula ffe ng'Abaganda tuli safe okujjako mwabeera Abaganda ennyo naye Abaganda abalala okusinga abalala. Kabaka bw'aba nga yatulekera Katikkiro ng'alamula Obuganda tetulina mutawaana. Ekirala kye tufundikira nakyo Omulangira bw'abanga si yavuddeyo n'ategeeza ekintu Obuganda oba abantu be tulowooza abalumwa ennyo ku Kabaka ate mmwe bannaffe abakopi omukopi ye muntu atali mulangira tuleme kwefuula nti ffe tuli Baganda nnyo okusinga Kabaka okusinga singa Nnaabagirika yaavaayo n'ayogera ekintu bw'aba mulangira oba mumbejja n'abaga abannaye Kabaka ali mu buwambe ekyo mukitwalenga nti kya siriyasi naye bw'abanga si yavuddeyo abo abateekwa okumubeera ku lusegere kubanga tukakasa nti omwana toyinza gwe kwagala kitaawe w'omwana okusinga omwana kati kitegeeza nti abo bwabeera nga tebavuddeeyo abaogera bano ebiboozibozi ebirala byonna temubiwa matu era bajja kulumya mu emitwe naye nze tebakyalumya mutwe kale mukama bakubi. Bye bye. Mweraba.